This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. This festive season, every gathering deserves a touch of royalty. At Chibos Regine Home Goods, we believe luxury lives in the details. The pour, the presentation, the moment shared. From exquisite decanters, wine holders and glassware, cocktail mixes, bottles, flasks and mugs. Our collection is designed to elevate every celebration. And to make this season even more special, enjoy 10% off our festive essentials, juice dispensers, ice shakers, ice buckets, and select accessories. Host with confidence, entertain with elegance, celebrate the season with excellence. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital, or you can reach out to us on WhatsApp or on call on 0742 777 770. Chibos Regine, home goods that make a statement. Tonegezaamu muganda wange nze ekintu kyonna ekirimu musajja munnange okunkwata ku bbina kati ndisibye ndinywezezza nti ntya tanawulira obuzito Zubeda ebigambo byonna byoyogera byaki nze ntidde suuti simanyi oba onoovaayo ogenda kutta bizinesi y'abaana nga balowooza tebamanyi ttunga imbe mubiri gwe ogwayiikayiika guli everywhere ogaiti omubiri gwetaaga mulawo enda kujja n'omulawo nga bakufiitinga nsooke ngukube ngukuŋŋaanyi wamu kugoyenga mmere aye buule Zubeda mmanyiridde mu ggwanga lino omanyidde nnyo Zubeda baako newookoma kati onfunye naye tokola kamutema saagala bumutema nina engatto za wanaaki wano gundi zino ziba zira saagala mpale nga sokisi zirabika something like that. Kubanze tewali kinneetaagisa kubeera smart nnyo na serious naye wansi ne wayiro okikola yeah. So ku Monday sister sawa bbiri bali wano tunaagenda okukwata short and big show nga ndi mu suuti yange nti ki bizinesi y'abaana bwete bwegenze mukama atuyambe kuba ndi bw'otanyuma anaaliddamu bbawo alinga eyakolera suuti ya State House nasanze osikani mugamba bannange wakolera Kasuku esuuti embi nangandeka nze sinze nagikola buli muntu yeegana bweganyi suuti ate nombo eto yali suuti yali blazer musomuko ya blazer kati kala ki Zubeda kala ki gyolonze nze sibimanyi nze nyambala bwambazi ngoye zino bbiri oba kuno eno togimuwa ajja kufaanana nga ejira naye ate nemutuulako
Gakubeno tojiddamu ezine bbiri. Bojambala tojiddamu. Nekira kyapanga abana. Ate ngoye zifunye kuzikola bajja kuzisuula busozi. Nenda mufunire zino oba black. Funira ko zino. Anti black ayina kuba bwati. Mufunire zino bweziti. Kola 4. Eyo. Bamwe suti Zubeda gwe. Naye mumfunira Esaati munda. Nona giretanga ya mapesa yachi. Kati mugenda kumpa tayi. Etai eza cufflinks tezikyaliko. Esaati eza cufflinks tezikyaliko. Kati twazeeyo ku zino eza bulijjo. Ekirala ettayi. Ate n'ettayi temuwa gutayi ogudda. Ajja kubanga agenda okuweka ettayi. Buno obutayi buno bwana. Naye omayiro nasemba okwambala ettayi. Saali ku ssomero. Kati kusomero nga kati nengato ane mwete esaati kanene yasunya amabeere mumufune vest mwete vest yasunya amabeere Zubeda wabona lya B kyekyo tegeeza nasunya amabeere gotokaga nyenya sagala onja Samire ya Samire kati ogambye kampuni yammwe bagiyita batya Maz Tailoring mutungirawa eno mukiyigiriza abaana ekigambo bakikwate empale kisonvira material gwe twatugenda ogikkamu tumpime empale zammeka ngenda basandika ku mitwalo 10 empale emu muwerako omukazi muleetera manda paati pima gwe naawe bule ajja bateeka ku Twitter abula bule abaana bano mitwalo ezo empalo zimanyi omuntu z'abaasa yaguze naye empale ziri mitwalo 7 empale yamutunga mu 10 kyalaani ebyalaani mwabigula mu top line machines ewawa Lusindi gye babigula yekayeka yatunda ebyalaani mu Uganda top line machines top line naafuna ku mmere yange nennoze ebyange biyidde wasabye mawogo nekyo ekimuliisa amawogo ku makya kuno omukulu akamotoka weekali naye yalaze wuno omusajja yatusuubiza ebyokuzisiza emmere aliwo omusajja tatuliisa ebyokulya nadduka Zubeda gwe omusajja eyatukuzisiza emmere aliwo omusajja aliwa mukama katonda wange aganaasasula bbiiru aganaasasula bbiiru genda omukebereko mu mmotoka ye mwali oyo omusajja atugaye tulye emmere wano lino jiki lye bakuwadde nakugambye ejjinga limimyufu lyeryo lyoyagala ali ejji lya brown is that an egg nze ndabanga erisiridde you're going to eat that naye maama ennyanya muwandulako mpandule lwaki ntini bulala ate n'ensala zirina okuba ennyanya zirina okuba sexy ensala y'ennyanya olaba boyfriend waba omukubira kyagamba jangu nga toli mu kapale jangu kati n'ennyanya bw'ogisala erina okubeera wet ng'alimu ebiwuzi naked and wet teweeronderalondera ku byakulya bya banno naawe maama ngenda bisasula si gwe ogenda obisasula buuli akamotoka weekali banaawamba mmotoka akakyatokota saasabe kyakulya genda nnyo amazzi kamulinda asooka alabike akindeseemu kati ndowooza tumaze buule gwe baliko buule yempale wagigula wanga nnungi mutembeeyi mutwalo nno ku mutembeeyi wakyaliyo empale z'omutwalo okyali ku eyo ezebbiri gyeziri eyo wagigula 2 eyiyo gy'olimu yagigula 2,000 naye mwe mugenda tuleetera obuzibu ezo empale ze mwambala ejja kuyulika ebitundu byo biyitemu ate obiyite ng'oli bukunya Max Tailoring Maz MAZ omulabe ebbuli MARS Maz azinga ku mwezi Maz mwe mugenda mukola omulimu mulungi be mugumala ebisigadde mu bindekere mugenda laba ekigendo nawe kikingo kyesibyeko nnyo Zubeda ng'engoye zikatubano sinyumye eyakwambaza blaze eri akyalina bizinensi eyo nze nagyegulira naye ndowooza n'edduuka otya ye gwe Mavini ani gwe mbadde nga njogera naye
ku ssomero wasomera Kabojja naawe Mugwanya yali azze ku Mpigi. Viddi Mugwanya Mugwanya yani. Mugwanya Kabojja gye twasomera Mugwanya Preparatory School Kabojja ate Mpigi eri wali wa Ogambye Mpigi yewo. Wasoma naye. ayo y'abakazi gyeri eyo ya Kabojja gyeri wasoma n'omuntu. yasomera ku ssomero lyerimu nange tetwasomera wamu Bulijjo ova Mpigi. Yasomera Mpigi. Kabojja teri Mpigi leka kummanyiira Ne bwe bateri Mpigi eyo ekitaka nkimanyi kijjudde ettaka bijjudde amazzi toyinza yisaayo mmotoka. I know that is the #1 primary school in the country I don't want for the to last know. 5 years. Naye ekikulu mulina enfuufu. Gwe yasomera wali Nasomera ku chorus. naye tomanyi what is science. Ani agambye simanyi What is science? What is science? A study of living things and non-living things. Anti kati ndowooza olaba gwe yasomera ku chorus oziyita sings ne weewuunya sings kyeki sings kyeki. What is a map? Something seen from above. Something. What is social studies? Yeah? Yeah? What is math? What is math? Mafi teyaliyo. Is the study of numbers. Yeah, math. Mathematics is the study of numbers. English is the study of English. Kabojja yo nogiwunzise. English tekyaliyo. Babuuzako what is English. Wabuuzako what is math. Math bambuuza what is math. Math bambuuzako what is math. Nange babuuzako what is English. Mwe wamwe tebabisome Kabojja mwali mu nfuufu. Aleka kumanyiira nnyo essomero bw'otyo. Nange lekera kumanyiira eryange. So ngenda kunyuma bannaaye temufaayo. Nagenda nnyuma. Mukama n'abazizza bibye. Kati denga teraba nazo bagenda zingulira. Nedda banna. Abaana batandika butandisi. Buli kimu bakiteekeko. Kuba akalamu kayakwa k'amaanyi. Nange ndaba kalawo k'amaanyi. Be banaafunayo kiraaya nti omu. Ate bamasavu be mulaba nnyumye mugende muwagira abasajja bano. Bagenda tandika okwambaza bamasavu. Mutungene Nicholas essuuti bambale lumu. Tebalinayo matching. Muso munankolerayo matching eyange ne mutabani wange. Kubwereerera. Kubwerere kiriza kubwerere mugenda funa bakiraya nti nga 2 bwe mututungira yesuuti ene esose ne eri baba iseko nyo kubwerere boss kati wano mugenda kumbe koti zino temunzize eno koti eri yankola eki ne mugikole ng'entuuka kati ekoti ene yawan kikyotegeeza nti warawundi okwera warawundi kitegeeza ki Zubeda kubera warawundi kitegeeza ki nedde ebyekisiru bye byonyumya genda onyumya nnyo buli kiseera kikyotegeeza nti ndi warawundi ategeeza ki nti ndi warawundi. What sort of nonsense and rubbish is that? Kati ogenda kumpa ekkooti ompe empale ekkooti empale essaati taayi ate boxer tebakolako Kufudi akalega. Zubeda oli ku last warning. Zubeda ngenda lekera okwogera naawe. So yeye embeera nga bweri babayise Maisha. wakabalya Maz Tailored Maz bali ku Cham Towers shop number 204. Kapuni yammwe. Waliwo abasiraamu bajja ne Nga mulina sente. waliwo abasiraamu bajja ne bampima mu kisiibo kiri ne bampima mbu baleeta kanzu ne mukwata footage wange ne mumutambuza nga temumpaddeyo wadde 10 ekanzu temwagireeta. Yajambadde kanzu yakupima. Ye kyokka mu kisiibo mbagenda kumpa ekanzu ya gundi ya Idi bano mukulu Mavini Kanyike singa mukozesa waaka wange ne mutanteekayo ngenda bajjira essuuti njagala. Yakupima kanzu lwaki yateyadda. Omusiraamu kugo abavubuka abasiraamu mu kisiibo n'omusiraamu olimbira otya mu kisiibo. Kayaka yagula yadi nga tezonna dizigwayo bugu. Gwofa kino okusigala ng'okyatukutte mu byekisiru bino ebyogerwa. Mutyaba kiki?
oyina olukumi lwo ng'ogenda kuwummula bannange oba oluleke wadde mbosigazaako oba okuggyako yamanyi yanaamanya ate Zubeda alinayo kyagenda omuwaayo wadde yaddeyo bula ngenda musokolamu kantu eri ani eri era mugenda kukola akantu ne mutyaba nga muli kuwummula nga mukakwata be mukampa nkateekeyo wano ani akusesa mutyaba ajjako ebintu onogenda mukwa aswankula amagi mugjeeko musukulu oba yagavaawo genda kutumiza obuleege wa Naalongo wagudde ebbeeyi Naalongo nno yagambye mbu yafunye omusajja yafuna Naalongo Lewis yafuna omusajja bawe yatukyayiddewo okutukyanga atukyayira ki luli wayogamba mbu Naalongo yeetaaga yaadi mmeka ku kiteeteeyi kye eky'embaga bawe yatukyayiddewo ninayo n'emboozi y'amafaati ngenda gikuwa waliwo emboozi gy'obadde olina okumpa ngenda gikuwa gwe kaba mukakka muginzijukize bujjukiza emboozi y'omusiraamu gwe twasuuziza omukazi sigikugambye tulina omusiraamu gwe twasuuziza omukazi yasanze tunyumya n'omuwala sebo n'agamba assalamu alaikum ko muwala walaikum salaamu n'ayiwawo oluwalabu naye nategeddemu kamu sima alumuzirimu ako konka manyi buli lwenkawulira neŋŋamba omuvuka gwe naadde naye waliwo kaadi gye bagenda okuzannya nindaamu wano kati nenzigyayo ssente omusiraamu tebazzeemu kwogera naye omuvubuka n'atwala kiwedde omusiraamu teyajjeeyo nkalu kyokka ate be yatuuse eri eyabadde ne ssente ate saagendeddeko omusiraamu baamuliridde bwereere yadde amanyi nti ate kalatazi alina ssente bandese eno mu kifo ky'okuga nti wuna ejjangu naawe ogendereko nanti ejja nnyo ne wano waadi alumuzirimu kuni alumuzirimu bamugambye yita wano kati ngenda kunyumiza eno emboozi gye mbadde njagala okukuwa abo so we are suggesting Friday tugenda kusooka tulate first fitting wegezeemu then nga kumanda obadde ogambye nti tugenda kukoleramu ejenga yambala Friday yes Friday first fitting mujje saa nga musanvu tetugenda kukola ku Friday tukole Friday tukole Saturday tukole Friday nkubira ku saa musanvu saa mukaaga nkuwulire we naabeera ojje ojjewo wano era tujjabeera wali ndowooza ku dduuka lyono tusooke tukolere awo tulabe kale ssebo naye buno obupale bwe musiibamu sente muzijjawo ezipakisa ku kyamutawazi nebwewaki obuuza abaana bebityo olwokuba gwe oli ku White Horse Mall. You had a chance to raise such questions, but you failed. You failed yourself. Kati mutyaba banaamupimamu ddi ajja basasula lwe mukomawo mutyaba weetaagayo bakupime essuuti egenda emekka nindako mutunga jampa nkolere jampa ngenda gisasula mujjo mutyaba nedda jampa ngenda mukwasa bansiita waliyo kampani gye nkola naye bagiyita bansiita era bandeetera jampa zange Bansita yaŋŋambye agenda kuliriza Bansita yaŋŋambye agenda kumbrandinga Kasuku Live yankoledde jampa ziriko Kasuku Live t-shirt yaŋŋambye bino mbiveemu kati ngenda tutandika okubanga benzijja okukola welcome to yet another edition nga Kasuku Live obenga agenda ku mwezi akamanya nti tebakwagala kati onsiita simanya basiita bansiita takwagala nenawe ngenda mukuwamu akukolere gundi bwaba agenda kukola bansiita abakilininga n'engatto ngatto yo be bayaguba nga teridda ngulu ajja agerezeza abaana naye si ku bwereere alaba tukola wa internet tekuli nkolera wa sina ndowooza yebbula abeera awo ati muda ate yazze kusindika binnyo ndowooza kabeerera ddala awo toyagala tukole ati kale tunakola kyangono tajjako kamera ajjako kamera mugamba ajjeko kamera tunakola tutya
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange